Abatunulizi b'ebyenfuna mu nsi yonna bagamba nti Uganda limu ku mawanga agasinga okutandikawo amakolero, wabula ekyennaku amakolero gano gaggwa nga tegasobodde wadde okuwangaala okusukka emyaka 5. Katikiro wa Buganda Charles Peter Mayiga agamba nti bannansi kibagwanidde okuyigira ku makampuni ago agasobodde okuwangaala ebbanga erimala ne gamala emyaka n'ebyasa nga gaweereza bannayuganda. Katikiro kwogera bino abadde mu kulambula kampuni enkozi y'eddagala ly'ebisolo n'ey'ebirime eya MTK era ng'ono atenderezza nnyo omulimu ogukolebwa kampuni eno okuwa bannansi emirimu ne bakendeeza ebbula ly'emirimu awatali kusosola mu ggwanga yadde ekikula ky'omuntu. Takola okuteeka gye nvuddewo mu kitabo akimpaddeko ne kopi. Mbadde mmuga nti gye nvuddewo aliwa. Looza tanaba kukitongoza naye weekiri. Ekyo kirungi. Nabadde njogerera mu bavubuka okutwalizaamu naye n'abantu abakulu babaddeyo. Bakulu okutangulwedde. Nembagamba nti Katikiro era atenderezza nnyo obuyiiya ssaako okwewaayo okukolebwa abakulira kampuni eno mu kuweereza obwakabaka bwa Buganda mu mirimu egy'enjawulo. Ensonga ey'okubiri nabagenda ensonga zaali 3 ezandeese. Ensonga ey'okubiri esoose badde kutambuza emirimu gino emyaka gino gyonna. Ensonga ey'okubiri kwe kwebaza omukulu ono okuwagira emirimu gya Ssaabasajja Kabaka okumala ebbanga eggwanvu. Ensonga nnyingi ezibaddewo nga tunoonya abantu abayinza okuwagira enteekateeka za Ssaabasajja Kabaka ez'okuzza Buganda ku ntikko. Katikiro era aliko n'entanda gy'asibiridde abakozi omuli okukola obuteebalira nga kwogasa okuwa emirimu gyabwe ekitiibwa. Gwa Mukamaawo ne bw'olitandika ebibyo tebijja kuyitamu. Nze mbabuulidde. Kubanga lino libeera nga ssomero. N'oyiga okukeera, n'oyiga okukola okusukka essaawa entongole, bw'oliba okola bibyo tolikeera. Tolisula ng'otunula nga weeraliikirira emirimu gyo. Kiina kutandikira wano. Akulira kampuni eno, Dr. Francis Kitaka, ayogedde ku zimu ku mpagi ye zaalaba ezisaanidde okwesigamwako naddala singa omukozi yenna aba anaatuuka ku buwanguzi. Kye tuyita professionalism. Ane kye tuyinza okuyita quality omutindo. Tufubye okulaba nti emyaka gino 52 tukuma omutindo. Lwakuba omuntu bw'ajja wano mu MTK n'afuna ekintu nga si kya mutindo gwa waggulu era tajja kukola ki tajja kudda. Kampuni yokka kizibu okulaba nti yonna gye babeera tutuukayo tufuba okulaba nti tukwatagana n'ebitongole bya gavumenti. Mu by'eddagala ly'ebisolo naye abantu waliwo National Drug Authority tufuba okulaba nti tukwatagana nayo bwe tuba tulabyeyo ekintu kye tulaba nga tubuusabuusa tubategeeza nabo ne bakola ki ne bakola ogwabwe okufuba okulaba nti eddagala eri ku katale ddagala ttuufu. Isa Kigongo yasase eggulire lino ku lwa 44 eggulo.